What's up? Tuli mu generation eyogere nnyo, abantu boogera nnyo ennaku zino, balaba buli wamu ku social media, buli wamu. People talk too much. Buli omu apulingayo essimu ye natandika okwogera ebigambo bino na biri kubanga kati balina opportunity ya smartphone and social media. Naye bantu bangi life ebavuze speed, bangi batandise okukola ebintu ebigenda obattira future. Bantu bakola ebintu nga tebategedde nti bagenda kaddiwe oba nga tebajjukidde nti balikira ku makya bakaddiwe, ate ng'olusi content yo yakyaliyo naye bakyamuka olw'endulu ne likes ne bakola ebintu ebitali bituufu. So my friend, don't be part of them. Protect yourself, protect your future, be on top of your game. Manya kyoli era okiremereko. Nobody should tell you who you are. You know yourself better than anyone else. So please, popularity doesn't work. Biba bya nnaku 2-3 nga biggwawo. So please, keep your dignity. Yeah? One love.